Sorry. And I think put the two ladies. So all the three photographs. Number 6. We have a stapler here. I just measured that each pen I put. This is the chicory. It's like even whenever they ask for documents, I such a piece of it. You know, in Uganda, of managing our South East. That's not about that's why I brought everything. You look at this. Hey, history, economics, and Islamic. Okay, Shamim Malende agenda kati okuba nominated bamaze okutunula mu mpapula ze ne balaga nti yasoma nakunakuna. Omulaba bwanekanekanye mu kyambalo Gomez emyufu ya National Unity Platform. And the second Gomez ya National Unity Platform era mu kaseera kano ayolekedde ku mmeeza ya returning officer agenda kuba nominated.
clear. No, The ears are not there. this one. Okay. The whole fear. You remove Like this one. without Without this symbol. Without, so the problem actually is the symbol. Now, like this, I remove this one. That is the issue. but why do you tie the kitambara when you don't have it here? When I didn't have You can No, do both. she's a Muslim, but here she doesn't. Do you have a kitambara on your ID? National ID. Now why do you want to have it? Why are you not having it right now? because today, you know, this is the brand that I use, so that's why today I did not. Actually, I didn't know that this would be done. Gundi Haji omukubwa okuwa kamishona wa isi ulira umu Okay. Shamim Malende agambiddwa afune ekifaananyi kitaliko nkofiira eno akiteeke ku documents ze alyoke atule. Shamim tuula wano just olindeko oyo omukyala akole ku kifaananyi bakiwedde mwamuni ekiri. Yes, twagala oyogereko n'abale ba Ghetto TV otubuulire enteekateeka eyo ogisanze otya? Enteekateeka ngisanzeemu okusomozebwa kw'amaanyi kubanga sitegeera ddi bwe gwafuuka omusango okuba nti ndeeta ekifaananyi ekiriko bereeti eno kubanga tumanyi bulungi nti amateeka gaffe gatugamba nti enkofiira gye boogerako erina okuba nga efaanana maaka eri ey'amagye ekozesebwa naye neyaffe eya people power ekifaananyi bakirejectinze era balinze nti tutekeyo ekifaananyi ekirala so ezo ensonga ezimu nyingi ze twagala okubeera nga tuadresinga era nga bannamateeka gezaako okugamba nti okubeera obeezera kuno kuliko kalungu ka people power kiganisiza ekifaananyi era okumanya kibadde serious bagaye nti ne bwekaba kakayanga kano naye nga kaliko akagambo ka people power era tebakakkiriza so embeera tebadde ya mulembe n'akatono ffenna nga bwe tukimanyi embeera teri free and fair naye tulina okuparticipatinga bannayuganda basobola okubeera nga bakozesa eddembe lyabwe okulonda abantu be baagala ekifaananyi kize kakati katugezeeko okulaba nti tubawo ekifaananyi tulaba ate kuba bayina ensonga eddala yonna ayinza okukozesa. Vistepolingeko.
benefits. It's not about our life. Legal, that's what it is. No, it's about the guidelines. Set by who? Namufunyidde twayogedde naye. That one is not, I mean, actually, I'm very shocked that my brother, I'm thinking, Someone was like, let me first go back agende bakangu simbo ye yabagambye kati muje mba mugofe Namukomya wano. It's not our symbol. Yeah, take a poster. Ali mu bbongera mu live yo. Oyogerera muzamu. yamanyi Live. Mulindeeko. Nshabuuli ajja. Ali mukola interview. Nja kuba wano baleme kunominatinga olukolawo olutali.
Yes, tugenda kuba tukomawo ate nga Malende amaze okunominatingibwa, empapula ze zimaze okutunulwamu, kati tulinda returning officer ajje amunominating.